Okay, buterevu nkwaniriza nnyo omulabi waffe webale kwekuumira ku mukutu. Tulikyali mu karantini sebo bintu bikyatutwalira ddala naye Edrisa Musuuza eke etata Amaru ex wa Rema Eddy Kenzo tabeera musanji wa muzabeera kati tebakyalinaako kakwate konna wabula ffe kyetumanyi nti ex woli omwami ono waliwo ebintu ebize bitambula ku social media by the way. Yavaayo nga omuntu yenna nga mulaba abantu bavuddeyo basaba obuyambi ba comedians abayimbi abantu ababulijjo naye nga yavaayo nakola post n'agamba nti bannange bwabaayo omuntu yenna alina Western Union ajje ampeereze ssente muwe kaadi y'emmotoka. Kyali wange ekyali ku social media ekyali ku page ya Eddy Kenzo kyali kirala nnyo. Eddy Kenzo nga ye omuntu ali Ivory Coast era ekintu kino gye kyamusanga. Yapostinga ennaku z'omwezi ali 14 guno omwezi n'agamba I was watching President adding more 21 days of which mutuufu kubanga kiyamba eggwanga naye nze sigenda kufa bannange who can send me Western Union muwe emmotoka yange otherwise siri bulungi. Bwe yamala okwogera ebigambo ebyo abaana tebaatuula. Kakati ne bajja ono n'agamba nti kisenyiga kino should make all celebrities who brag around to know that we are all equal. Sebo naffe twamalako dda contract zaffe but you all have to wait until can you imagine awadde win government where are you anyway just stay safe. Oyo yali muwagizi. Can anyone help Kenzo bambi abagagga abalina emitima emiyambi muyambe Kenzo eri ali ku mawanga ate gye yagenda nga teyeetegese bambi mama Fiina yamba omugagga omuto Ham Enterprise muyambe Kenzo senga kulanama yamba Kenzo. Oyo naye muwagizi wa Eddy Kenzo bamuyita Aminandugwa. Aminandugwa ono wange gwe mmanyi. Kale nno ate waliyo omulala bamuyita Namakula Sarah Robert. Looking smart papa and just stay strong, let's keep praying. Aisha tusabire yagamba sorry tata Amaru but we all have to stay strong. Ono agamba Rosette kasajja gwe banaye uno bamwita Rosette Oxford kasajja gwe weeyogeza kyogamba tolinaayo yadde ka saving mu banka oba otereka mu sako. Kyebala bakugambye abaana ku posti ya Eddy Kenzo baali yakitinga naye nga wembagambye Eddy Kenzo naye muntu ate Eddy Kenzo oluvannyuma yavaayo n'akiralifying ekintu yali asaaga. Of course Eddy Kenzo ali kirasi nene nnyo tasobola kubeera ng'akeera ku makya nandibadde mbasoberamuko wano eno posti ye eri gye yamala n'atuwa ng'abaana bamutwalira naye n'agamba bannaye nabadde nsaaga okitegeera ye nga ye mbalamusizzaako bantu bange eno posti gye yakola nga amala okujjawo kiri ekintu mbu abasaba Western Union ate wabeeyo amuwa kasente yali asaaga. Of course kirasi nene nnyo era yalabanga mumutwalira nnyo ku Facebook oluvannyuma lwazi comments ezajjaawo n'asooka n'azzaayo n'abagamba mbalamusizzaako bantu bange. Nakoze posti ng'egamba nti ani alina Western Union muwe emmotoka yange bambi nabadde nsaaga. Bulijjo ndaba abantu nga basaaga wano ku Facebook
saying anayina akawunga muwe TV yange nga just comedy naye joko yange abantu bagitutte serious. Wasn't serious at all, that was a joke. Ekituufu kye nakoze kyabadde sad, but it doesn't mean that I was sad, no. As you can see, these other pictures below I took yesterday. I am not happy to be on a foreign land and I spend a lot, but still siyinza kusaba bantu sente ku Facebook and I am not doing that bad. I'm sorry eri mwenna bekyanyizizza obubi, bekyayisizza obubi, but was joking. Thank you and God bless you all. Mbagala nnyo era mbasabira nnyo. Nsigadde nga yenze musuuza Eddy no mu Ivory Coast. Obubaka bwe yatuwandiikira ng'amenyawo kiri ekintu kuba mwamuvuma nnyo ne mumulangira ne mukola muti abamu nga bamufevalinga balaba bakola batya naye bambi n'amala n'avaayo n'agamba yabadde asaga ng'omuntu yenna omulala omuntu abeera ku Facebook okwo n'agamba bannange anayinayo omutwalo muwe wuufa yange sikyalina kyenkikozesa ngulemu akawunga okitegeera ne Kenzo yavaayo n'asaaga newankubadde era atutegeeza nti yakikolera mu guuni nga talabika bulungi naye tali bubi okutuuka ku ekyo. Kakati nze mbuuza nti mbawe naddamu nawandika akantu wano. Kakati nze mbuuza nti mbawe ku mawulire agafe eno oba ntuuleko wansi tebabuuza ebibuze mu nju ate ne beekwasanze. Kale agezaako yabadde naye agezaako kujjawo poster gye yawandiika naye nga Eddy Musuuza munywanyi ali bulungi tali bubi eyo post ojabi eri gye yakola n'agamba nanga alina Western Union ansindikire muwe emmotoka yange eyo n'agijjawo ne mumuvuma ne mwogera bingi nnyo ng'akasajja bwe katatulako wansi naye ate n'addamu n'awandiika posita ng'abeetondera era abagamba bannange yabadde asaaga ng'omuntu oyo yenna omulala. Tubaagala nnyo minywanyi. Njagadde just kubulirako kasitoola ako abawagizi baali bangi nnyo abaavaayo bayira we ne muno mwennyini mwalimu some comments kale nga zirina engeri gye zimwebaza. Kakati waliwo ng'ono bamuyita Fashira agamba teweekaza era sigwe oli obulungi ennyo yenga ofedinga buli lunaku everyday olinga corona kale leka tulimba oli serious just bwekaza walabye ng'oswadde oyo naye bw'atyo bwe yayogedde awo n'agamba naye ate naawe totufuukira jute mu kabina. Naye watu wagambye Lydia agamba good to joke but some people they don't know how to joke. Onagamba bannange Eddy onagamba tulako wansi kana gwe ono ebeti nakazi mbu tulako wansi kana gwe kana kambata okay. Kale byebyo ebimu ku post ezimu kiyakoze naye nga yabeetondera n'abagamba naye asaaga ng'omuntu omulala yenna. Tubagala nnyo minywanyi. Njagadde kulaga ku Eddy Kenzo ali mu Ivory Coast ali bulungi of course mwagala nnyo ku channel yaffe era n'abagamba jukira nti yatuwamuko oluyimba lwe bayita 2020 2020 yalukubamukaawo genda olunoonye luyimba lulungi nnyo ate jjukira ye musajja omuzira akyasinze mu bayimbi wano e Uganda eyawezeza ba subscribers 1 million enamba kati ye mu kintu kyakola mukama ali blessed oyo omwana so buli kimu yakulembera. Tubagala nnyo abamuwagira mwe bali muwagira ate naffe mwe bali kutuwagira. Eddy Musuuza big up webale nnyo webali ddala okuwanika benda ya Uganda. Bibwe Jamaruge manyo sida bonchaudi wali wekumire ku mukutu.